nabbi waffe yagamba sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath, omwana adamu bwafa emirimu gye gikutukawo okujjako emirimu esatu: sadaqatin jariya, saddaaka egenderera tekutukawo, au ilmin yuntafau bihi, oba irimu eganyulwamu abasiraamu naye tekutukawo, au waladin salih yad'u lah, oba omwana omulongoofu asabira mukadde we. Hadithi eyo gye njagala tutunulemu insha allahu tabaraka wa taala. Okusookera ddala njagala tugiwe omutwe ogugisaana. Hadithi eno yali eyogera ku mirimu abasiraamu gye bakolera afudde naaba nga agiganyulwamu, oba yali eyogera ku mufu kennyini bye yeekoledde naye naafa ebisigala nga bikyamugasa. Nga tusooke tukoloboze akakoloboze katuwa ensonga ezo ebbiri tumanye ki kye tusomako. Hadithi eyogera ku mirimu abasiraamu gye bakolera abafu baabwe ne baganyulwamu, oba eyogera ku mirimu gwe kennyini afudde gye weekolera ne gisigala nga gikyakugasa, oba ekyo kitegeerekese? Njagala obbagamba hadithi eno yali teyogera ku ffe abalamu bye tukolera abafu ne bibagasa, wabula yali eyogera ku mufu kennyini bye yeekoledde ne bisigala nga bikyamugasa. Oba kavuddeyo bulungi? Kiwe amakulu nti bwe wabaawo bye tukolera abafu baffe ne bibagasa, ng'okubamalira amabanja n'ebirala, eno si ebyogerako, ezibyogerako ndala, naye eno eyogera ku bibyo kennyini, kuba egambye omwana adamu bwafa emirimu gye eyo damiiri edda kwani? K'oyo mwana adamu. Gikutukawo okuggyako esatu gye gitakutukawo, amakulu emirimu gy'oyo akoze eki? Afudde. Oba kavuddeyo? Kitegeeza singa oli ayagala kulaga bye tukolera abafu bannaffe, abafu ne bibagasa era nga gyebiri, okujuliza hadithi eno kibanga ekibulamu, kubanga yo ekwata ku mirimu gwe kennyini gye weekolera. Tekitegeezezza nti ku gino timulimu mulala oli gwasobola kukolera, si kyendiko, wabula kye ŋŋamba nti omulamwa gwayo guli ku mirimu nga gwe wakola ki? Wagyekolera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, emirimu ate gyeyogerako nga wagyekolera si buli kika kya mulimu, wabula eyogera ku egyo nga bw'oba nga ofudde yo gisigala gikyakuliikiriza. Egyo gyeyogerako, teyogera ku giri nga bw'ofa oba ofudde nagyo ng'empeera ezigenda okuweebwa mu gyo zeezo we wafiira we gyakoma. Hadithi eno si kyeyogerako. Amakulu eyogera ku bigasa omufu, naye ebisigala bikyamugasa nga yafa. Kubanga waliwo ate omuntu lwafa
nga gyokka gy'akoze gyokka gye gibaliwa nti wasaala esswala 5,000 osiba Ramadaani 2 hijja wakola 5 si bwe guli. Kati egyo hadithi eno si gyeyogerako, erondo byemu gyokka egisigala gikyaliikiriza omuntu nga yafa dda ng'ate gigye. Nayo point mbadde njagala mukitegeere bulungi. Buddeyo bulungi? Kubanga waliwo emirimu nga essala, egyo Nabbi gy'asoose okwogerako sallallahu alaihi wasallam ti omwana Adamu bw'afa emirimu gye gikutukawo. Oba okyasaala nandiki buli swala lwetuuka gye wasaalanga nga Allah akuwaamu empeera bwe guba azingako giri gyokka gye wakola ki? Gye wakola. Yegizize mu paati esooka nti omwana Adamu bw'afa emirimu gye gikutukawo. Aba takyasaala, takyasiiba, takyasaddaaka, takyakola ki? Ate okugamba nti gikutukawo aba ategeeza yo kennyini oba tokyagikola n'empeera yateekebwako siiru. Ate gino gye gisigaddewo, gyo gyasigalawo tegyakutukawo nga swala. Kitegeerekese? Era n'empeera yaagyo eba ekyagenderera. Kati kitegeeza emirimu gye tukola mu Busiraamu mulimu gye tufa nagyo, Allah n'atuzingirako mpeera yaagyo n'agituwa, ate mubaamu egikyagenderera. Kirabikira ddala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno yalaba ng'abantu beerabira nnyo bannaabwe abafudde. N'ayagala atunokolereyo emirimu ti naye baliba babeerabidde naye nga mwalekawo bino byo bijja kusigala nga bikyabaliikiriza. Nga bw'olaba omuntu bamusibye alwadde agongobadde naye nga yeekolerera ku akawunti, alina ssente, alina enju z'abapangisa, alina amaduuka. Oyo ne bw'aba takyakola nti emirimu gikutuseewo, waliwo egisigala gikyaliwo nga gimuliikiriza. Si bwe kiri? Naye akayumba ke yazimba ne kaba nga kaagwa ne kasaanawo, aba akyakaganyulwamu? N'ekirala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam tannafuya mirimu gino gisigadde gye tufa nagyo. Nagyo tulina oginyiikirira, naye atuwa buwi magezi ti bannange waliwo n'emirimu bannammwe ne bwe baliba babeerabidde n'egyo gisigala gikyabaliikiriza, era yali ayagala tugiteekeko nnyo amaaso n'essira. Buddeyo bulungi? Ekyokuna bwe twetegereza emirimu egyo, buli gumu yagussaako akakwakkulizo. Talina gwe yamenya nti gundi n'akomaawo, gundi n'akomaawo, gundi n'akomaawo. Wabula buli gumu yagenda nga agussaako akakwakkulizo. Bwe yatuuka ku saddaaka yagamba saddaaka ki? Egenderera kyetuvunula nti ekulukuta. Tiyagamba nti saddaaka. Bwe singa yagamba nti saddaaka kyalibadde kitegeeza n'eryenvu lyowadde munno essaawa eryo n'alirya n'alimalawo, kyalibadde kitegeeza nti naye sadakatun jaariya. Naye teba ki? Eba sadaka naye nga si jaariya. Omuntu omugulidde emmere, omugulidde amazzi n'aganywa, eba sadaka naye si jaariya kubanga eba ekomya. Naye omugulidde olugoye n'alwambala n'essaawa eno, teba jaariya. Ozimbye omuzikiti nga guno, teba jaariya. Nolwekyo buli kye yayogera wano yakissaako akakwakkulizo. Bwe yatuuka ku irimu era nayo n'agisaako akakwakkulizo nti yuntafa'u bihi, eganyulwamu abasiraamu. Kitegeeze nti si mujarradu ilmin, si irimu nga irimu abantu ne bwe banaaba tibagiganyuddwamu. Amakulu nga tegasa basiraamu. Osomye eddogo, eyo ilmun yuntafa'u bihi. Osomye butya bwe bafera abantu,
esigala nga ilmu naye nga la yuntafau bihi. Kitegeeza ne irimu eriko akaki akakwakkulizo. Bwe yatuuka ku mwana era n'amuteekako nti salih omuki si mujarradu mwana, si mwana bwana, wabula alina kubanga muki nga mulongoofu. Kitegeeze ti ebintu ebyo ebisatu ebimenyeddwa n'obukwakkulizo bwabyo bikulu mu Busiraamu. Biri bimeka? Bisatu. Naye bisatu mu hadithi eyo, wabula waliwo eyayongerako ebina ne biwera bimeka? 7. Ate n'abamanyi ku ebyo 7 ne baleetayo ebitaano ku lwayo naye nga bibifaanagana mu mulamwa, nabyo ne babissaako. Tuyinza okunzika nga tugamba omwana Adamu ng'afudde emirimu gye gikutukawo okuggyako 3 naye si gyokka, ku olwo egyo nabbi gye yayogerako sallallahu alaihi wasallam. Ne gye yayongerako ena ne giwera 7. Abamanyi balina gye bayongerako nga tegikontana na gino. Kitegeeza emirimu mingi. Mu hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yayongererako yagamba nti inna mimma yalhaqu almuslima, hadithi ndala yagamba almu'mina ba'da mautihi, yagamba nti mazima ebimu ku ebyo ebigoberera ebisisinkana omusiraamu ng'amaze okufa, yagamba ebimu ku ebyo. Kitegeeze nti ne wano wakubadde yamenya bina, waliwo bye yakola ki? Bye yalekayo. Kuba yagamba inna mimma yalhaqu almu'mina oba almuslima ba'da mautihi. Mu hadithi eno yasooka n'amenya biri ebimanyiddwa ebisatu. Yamala n'ayongerako n'agamba ne bwe siibiriraanyise au mushafan oba omusaafu, omusaafu mugumanyi, warrathahu oli gwe yasikiza awantu nga ne bwalifa gujja kusigalawo ng'omusikaawe. Kitegeeza yagussa mu muzikiti buli ajja n'asoma, yagussa mu orphanage center buli ajja n'asoma, yaguteeka mu center ya tahfidhi buli ajja n'asoma. Omusaafu nabbi yagumenya. Abo ebyo ne biwera 4. N'aga nti au masjidan banaahu, oba oli omuzikiti gwe yazimba. Mu kusooka gubadde gwogeddwa? Gubadde tegwogeddwa. Kati awo ne biwera 5. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti au nahran ajrahu, oba oli omugga gwe yakulukusa. Yasima nayikondo, yasima ensulo y'amazzi, yasima ye nahran ajrahu, omugga oli gwe yakulukusa. Au baitan li'abiri sabilin banahu, oba enju gye yazimbira bambi atalina akutuseeko entanda, naga nkuzimbidde enju beera awo. Kati ebyo biweze bimeka? 7. Ekibuuzo kiŋŋambye nti ne ku 7 ate abamanyi bayongerako. Omusaala mu muzikiti yagumenya nabbi sallallahu alaihi wasallam? Musaala yagumenya? Yagumenya. Naye oyinza obutagiyita sadakatun jariya. Oli n'atugulira emisaala nga gino n'aba nga yaffe ne tugisaalirako. Eyinza obutaba sadakatun jariya? Nedda. Ekirala bwe yayogera omusaafu bwe kiba kitabo, nawo kyendabyawo ekyokugolola ensobi mu swala. Kati oli n'akigulira abasiraamu ne baba nga bakisomamu, wali amenye musaafu, ekitabo kigaana okuyingiramu? Nedda. Ate olugoye nendukuwa naye nga nze nafa, n'olusaaliramu n'olwambala n'otakunamira bantu, olwo luyinza obutagendamu. Katuyinza okufuna omulamwa nga tugamba nti ebyo nabbi byanokolayo mu hadithi
الأمور التي ذكرها في الحديث ذكرها على سبيل التمثيل لا الحصر. yabyogera mu ngeri yakuwa examples wabula si komeka. Kivuddeyo bulungi? Kati oba ofunyeemu kyakuyiga ki? Namu ekyokuyiga nga kigamba tiwamu n'okuba nga ŋŋenda kulongoosa emirimu gyange gino egikutukawo n'okufa kwange tye naye bannange egigenda okusigalawo nga gikyandiikiriza ŋŋenda gissaako nnyo essira kuba nja kufa abasiraamu banneerabire olumu bankolera ebitaliiyo naye bwe ndiba ndeseewo ebintu byange ebyo bijja kundabirira. Kitegeeze ti bino byonna ebimenyeddwa. Katutunulire omusaafu. Guza omusaafu ngenda gussa muzikiti tye. Mugitunda meka? Nti 7. Ate eri 2. Enjawulo ki? Gwe toolira olupapula luno nga lugumu nnyo. Kati weeyagala sadaka tunjaliya enaagenderera, gula olina quality ennungi. Kubanga n'eyo gy'ayise egenderera, tayimu etuuka nayo neekutukawo. Kulaani tekaddiwa. Omuzikiti gw'ayise nagwo mu ebyo ebikuliikiriza gusobola okugwa nga gukaddiye. Kitegeeza bw'obanga oguzimba nga oyagala gukuliikirize, kozesa amatiriyo nga quality ennungi. N'omwana naye mwana wattu kaafa bwe kata eyo nga omulimu gwogwo ogukyagenderera nagwo guba gukomyawo. Nekyali kikulumye ng'ofiiriddwa omwana omulongoofu n'oga nti omulimu gwange gugenze, oba omwana obadde tomanyi nti mulimu. Mu ebyo byonna ebimenyeddwa nti mirimu gyaffe kye tusinga obutateekako ssira nti mirimo be baana baffe nga mmwe. Emirimu tumenya mirala era ne bw'obuuza omuntu yenna omusiraamu mirimu ki gye weesunga ng'ofudde gy'olaba nti alhamdulillah gijja kusigala nga kikyakuliikiriza, ojja kumenya kino omenye kiri bakugambe nti ate omwana wo hafidhu gundi kozi omwana naye mulimu. Ate olw'okuba omwana tetumanyi nnyo nti mulimu, mu mirimu egyo gyonna gwe ŋŋenda okwogerako omuki omwana. Omwana mulimu gwa mukadde we. Lwaki ekyo kibuuza nga ye kennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam akugambye nti omwana Adamu bw'afa emirimu gye gikutukawo okuggyako 3. Mu egyo 3 gy'amenye amenyeddemu n'omuki era ng'okyabuuza nti omwana mulimu.